Ne ku mulundi guno Uganda at large nkomyewo mu mikwesese nga bulijjo. Emimonde n'emwogo gikyaliyo nnyo. Vakedo yadde yaggwako naye. Era tulina essuubi eddene nnyo okuba nti ajja kuddamu abale. Ate era tufuna ewalala Vakedo taggwayo ne mu katale gyali. Kaakati muganda wange zigometa yaffe era nga bwe kiri nti muganda wange tetusobola ate buteekubamu ttooki Mengo yewamu oba kyekimu ku bifo bye tusobola kubeera nga tuleka nga tetutunuddeeyo Obwakabaka bwa Buganda. Mannange gyabuvuddeko nakuwaano ku mboozi nti waliwo olukwe Kabaka era okusinziira ku kunoonyereza nti waliwo abaagala okukozesa obulwadde bwe okubeera nti nno bwe batyo ate bateekako Kabaka omulala nga bagamba nti takyakola kyo takyasobola. Kati munnange naye Kabaka tatudde era atabukidde ddala era muganda wange olwaliro nkuleetedde ebiri mu pulaani gy'aluse okugoba abataka abaagala okumukuba bbusu. Bino ne byonna munnange biri mu bigambo kugamba biviira ddala ku bigambo byeyogera mu busungu, ebigambo ebibusagwa era ebikaawo nga omususa muganda wange Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri bye yayogera ku lunaku olw'okujaguza emyaka 30 ng'ali ku Namulondo y'abajjajjaabe n'okutuusa kati munnange bikyasattiza abataka bajjajja abakulu ab'obusolya be yakakasa nti si be balonda Kabaka wa Buganda nga abamu munnange bwe baali bagenda basaasaanya n'okubuzaabuza Obuganda. Minisita omubeezi ow'ebyettaka Dr. Sam Mayanja nga mukugu mu byafaayo bya Buganda naye akakasizza nti olukiiko lwa Buganda si lwe lulonda Kabaka addako. Nannyonnyola nti endagaano y'olwenda 19 eyakolebwa wakati wa Mengo n'Abangereza yagoba abataka mu by'obufuzi bya Buganda ne babatwalako n'obwannannyini ku ttaka lya Buganda. Katikkiro Charles Peter Mayiga ye yasooka okutegeeza Obuganda nti wadde waliwo abantu abatono abakozesebwa okunafuya Obwakabaka bwa Buganda be yayogerako nga abalya obuggalamatu, wabula Obuganda tebugenda kuwangulwa era bino yabyogerera munda mu lutikko Namirembe nga bw'asonga engalo mu bataka abaali beetabye ku mukolo ogwo. Okuva olwo abataka nabo munnange babadde batakula emitwe ku kibazzaako kubanga mukama bwabwe ayinza okubeera nga munyiivu nnyo ate nga si mwetegefu kubawuliriza okuggyako okukozesa ebitongole eby'Obwakabaka nga kkooti eya Kisekwa okubakolako nga muno muyinza munnange n'okubeeramu okubagoba ku bukulu bw'ebika bye bakulira abamu ne babateekako emisango egy'okulya ensobole. Olwaleero munnange nkuleetedde abakulu b'ebika abali ku bunkenke olw'ebigambo bya Kabaka eby'obusagwa nga abanenya olw'okumenya empisa y'ensi ne beekola ebintu ebiswaza Obwakabaka ne Namulondo omwali n'okugenda e Namibia ye yali atwaliddwa okuwummulako n'okujjanjabibwa nti baagala kutegeera ebigenda mu maaso embeera gy'alimu bakomewo babuulire Obuganda. Ensonda emmengo zitegeezezza nti bano balina okwenenyeza Kabaka mu buwandiike oba okukkiriza okugobwa ku bukulu obw'ebika. Yusuf Ntege mpiro za nkya bwe tusoose naye
ono ye mukulu w'ekika eky'Effumbe. Wabula abakulu e Mengo baamukolako lipooti nti yaduumira akabinja akalwanyisa Katikkiro Mayiga n'okulaba Kabaka Mutebi Mukamwa. Abazzukulu mu kika eky'Effumbe baatwala dda omusango mu kkooti eya Kisekwa nga bawakanya okubeera omukulu w'ekika kyabwe nga balumiriza nti yali ansowole. Eyali Katikkiro ow'ekitiibwa Inginiya JB Walusimbi y'omu ku batakkiriza mu bukulembeze bwa mbiro za nkya, era ono yakulemberamu ne bazzukulu banne ne bateekako omukulu w'ekika kyabwe omulala nga waaliwo n'akabwa akato. Mbiro za nkya abadde mu nkiiko zonna eziyitiddwa General Museveni mu State House, nga bino byonna munnange abikola nga tafunye lukusa okuva ewa Mayiga oba Kabaka Mutebi. Mbiro za nkya era ye yayogera ku lw'ababaka banne abaagenda e Namibia okulambula ku Kabaka, wadde nga munnange ye yakoma ku kisaawe eky'ennyonyi Entebbe n'akomawo e Kampala. Ensonda zirumiriza nti ensonda eziri ku lusegere zirumiriza nti yakikola mu bugenderevu ng'alina ebirala byeyasigala okukola, byeyasigala abala e Kampala. Abamanyi mbiro za nkya batubuulidde nti okumugoba ku bukulu buno tekigenda munnange kubeera kyangu, kubanga naye musajja mulwanyi ate alina n'abazzukulu bannamateeka nga ow'ekitiibwa Apollo Makubuya, kuliko Kintu Ntezza abamukkiririzaamu ennyo nga bayinza munnange okumuwa amagezi okumugoba ku bukulu obw'ekika, abamugobye abagguleko emisango mu kkooti enzungu. Omutaka Ssaalongo Aloysius Magandaaze tugenze ku bwokubiri, ono munnange ye mukulu w'ekika eky'Engabi, wabula alina emisango mu kkooti eya Kisekwa. Abazzukulu balumiriza nti tagwanidde era yali ansowole. Ono ye muwandiisi w'olukiiko lw'abataka, wabula abaagala okumugoba baateeka obujulizi mu kkooti nga balumiriza nti mu Buganda Ssaalongo talya busika, ate Magandaazi Ssaalongo Magandaazi ekisoboka okumutaasa munnange okusinziira ku nsonda mu lukiiko olw'abataka kwe kubeera nti alina enkolagana ennungi n'obukulembeze bwa Mayiga era ateeka nnyo ekitiibwa mu Kabaka Mutebi. Waliwo omulala ayitibwa Omutaka Kajubi Ebujubi, ono munnange ye Katikkiro w'ekika eky'Enseenene nga okumuwawaabira mu kkooti eya Kisekwa kwe kubeera nti munnange obwa Katikkiro mu Nseenene bwa nsikirano. Kajubi bakimuteekako nti ali mu nkambi ekulemberwa mbiro za nkya erwanyisa Mayiga n'okulaba Kabaka Mutebi Mukamwa nga yeewanyisa General Museveni. Kigenda munnange kumubeerera kizibu okuwangula omusango ogwamuggulwako mu kkooti ya Kisekwa. Ate waliwo omulala ayitibwa Omutaka Elia Luwaasi Buzaabo, ono ye mutaka omukulu w'ekika eky'Endiga nga yateekebwako oluvannyuma lw'okutemulwa kw'omutaka Inginiya Daniel Bosha Luomwa, wadde ono munnange baamulonda ku bukulu bw'ekika, wabula ewa Kabaka wakyaliyo okujulira omugenzi Bosha kwe yali akoze nga awakanya ensala ya kkooti ya Kisekwa eyawa tabula lujja Bosha. Ono nno nga kati aliira ku nsiko eyamuwa obukulu obw'ekika. Ndowooza olunaku luno tujja kujja twogere ku tabula.
tujja Bbosa musajja wa Kabaka engeri munnange ate naye gimuwunyiddemu tujja kujja tubiyiteyitemu wano ejja kuba mbuuzi endala naye si lunaku lwaleero kakati ono aliira ku nsiko naye kooti eno eyakiseko yamuwa obukulu bw'ekika naye ate Kabaka yennyini era yabiyingiramu ate anti munnange gw'owonyegere Lwasi y'omu ku bali mu nkambi erwanyisa Mayiga n'okulaba Kabaka mukamwa nga yali ku ttiimu eyagenda e Namibia okulaba ako Kabaka wabula poliisi yaayo nebakwata nga tebannamutuukako ensonda zirumiriza nti minisita wa tekinologiya mu gavumenti ya Museveni ow'ekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo yamuwaga mbu okujeemera Mayiga. Embeera eno etabudde obukulembeze bwe era nga ebutadde mu matigga nga kkooti ya Kiseko munnange eyinza okuwabula Kabaka n'agobwa ku bukulu bw'ekika. Ebyo munnange asigenda kubanga mbyongerako nnyo kubanga tusigaliza oba tulina bingi nnyo ebyokulaba ebiyinza okuva mu bigambo ebya Kabaka bye yawa mu kujjukira amatikira ag'omulundi ogwasatumu ogumu. Ojjukira ebigambo ebyo era nga bwe mbikugambye awo ebigambo bye yayogera ebikaawo ng'omususa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II bye yayogera ku lunaku olwo era yakakasa nti abataka si be balonda Kabaka wa Buganda ng'abamu munnange bwe baali bagenda boogera